miliyoni nga 6 kakati awo nezigitika twetaaga akawumbi kamu konna naye nganze bwe nkibalamu bwe wow finally Alien Skin Amadika agenda kubanga kati mwatambulira okusinzira nti ebyokwerinda bye wama byakankanyeziddwa amu agava mu ddwaliro e Nakasero ngenda kuba situation njikuwa wabula ate omukuba Fangon Forest Soldiers Rama okuvuma babi Kyagulanyi bimuzaalidde akabasa wano wetutuuse olunaku lwero ngenda naye kubanga muko ebigambo yakanga tebyamutuuse wano waliwo n'obuzibu bw'amaanyi nnyo era nga njagala kubanga ankusembulira embalasi Alien Skin bwe nkibalamu bwe ku bawagizi papa baalina oba mutabani wange baalina ne bwe tufunako haafu yaabo nga buli omu aleeta omutwalo emmotoka omwezi ne wiiki ejja kgenda okuggwako nga tukoze eki nga yo tugimazeeyo mamero kuba obugalo twetaaga naki ekirala tufune ne bulletproof jacket n'engoye eza bulletproof mwatambulira ng'agenda okuyimba ne helmet nayo ng'eri bulletproof teriyo kutuyiikiriza kuyimba era n'olwolimba bolo badde ogamba oluyimba ki oluyimba lwe yasembyeyo okuyimba alinga yabadde atugamba mbuye ebintu abivuddemu nedda maama teri biva abivamu alagawo nange singa wenti bwe namugambye nga bw'olidde awo Amadika eyingirawo essaawa yonna era bakuŋŋaanya akasente akasembera ddala information evira ddala munda mu Fangon Forest bangambye nti CEO tuyina okumugulira enkofiira tebaddamu okubasigira endala mu kyenyi ey'ejjinja agenda kubanga afuna enkofiira ng'emukavalinga bulungi nnyo agenda kubanga afuna bulletproof jacket bino byonna biba byabalwanyi wabula ekyebuzibwa Alien Skin mulwanyi nze naawe teeka mu comment section wabula abaana ba Fangon muteekayo emitima ebyaddala abagamba nti ebyaddala CEO Alien Skin mulwana Patrick abisaana wano we tuli olunaku olwaleero bwe bati wabikoze ebyala masi birungi maasawo naye mukuwadde tebannaku baba Fangon nga bakwewerera ennaku eri kwabo baba nasi ennaku eri kubako mareba kubenze ate nnaku ki ati mukama wawe mbukamanda mudogo yamukuba ejjinja mu kyenyi so ani yabigambye ebyo gonna nagajja yakuba Alien iganga babiŋŋambye bo abayiganga bakuba bukubi motoka kati bwe batuuka nga banoonya kye bateekawo nga tebakiraba kamanda mudogo n'amuwutula akayinja mu kyenyi jo n'akwata n'apangisa ambulance n'agiteekamu bibawunsa ebiyaye ne bigituulamu ebyo byabadde ebisawo nga bitudde mu ambulance ne batuuka Nakasero hospital ne bamugamba ate omuntu gwe mutereetedde nga si mulwadde dakiika zaadde 15 ne bavaayo speed baadde banoonya simpase naye simpase twagigobyewo tokoddemu buto kakati kamanda mudogo yakuba Alien Skin ejjinja yamukuba ejjinja mwennyini nga bano kuba baalaba ng'emmotoka zikubiddwa kankubuuze Junior oli ayina abakuumi gw'omanyi kyekitegeeza okuyita ku mukuumi n'okuba boosi ate gw'okuuma ekyo wali okirabyewa tekisoboka bapanze ebintu byabwe baadde banoonya simpase naye byaganye ati baalabye nga tebalina kyakukola bamaze kumuteekako obubande gyabo batunze ne bagamba tugende Nakasero ne bapangisa ambulance olwamaze ogipangisa n'agiteekamu bibawunsa bye byabaddemu ng'abasawo gwe wali olabye ambulance Liri, nchakuula n'amannyo ndi kito. Political party, national youth parties, they are fighting me instead of fighting Museveni. Mbunabo bagenda kufuna change. No change. Wabanga okyayina obudde obuwalana Rama. Nga Rama gw'owalana okulaga embala kasozi akasolo tekitwala budde. Aba yazikula zedde. Obulungi bwonkoze. Ne bebe kulu ali appreciative we bamukuba amasasi nga ali mu ddwaliro. Museveni najja n'amulaba yasiima n'agamba omusajja ono asobola kuba ye yakirabako naye Nyanzi yatuula ne Museveni Kyagulanyi nakati akyamukukutira n'omwana we Nyanzi n'asisinkana Museveni Kyagulanyi akyamukukutira
chairman Nyanze kimuyisa chairman yali chairman wa Museveni paka nakati Kyagulanyi akyamukukutira n'omwana n'amiitinga Museveni nakati bakyamukukutira for God and their family Bebe Cool for God and his country ovanga mu kitagwe kikole osobola ova mu kitaawo n'ogamba taata sijja kuwagira campaigning Museveni yasobola oyo ye Bebe era ntunulira wano abantu abogera ku Bebe Cool n'enseka n'engamba bano bazannya n'akwagala naye gwofa ki n'ensi gwoba ovuma Museveni oba ofa ki n'edduniya zabaana banupu ekisooka mwansobera bwe bavuma omukulembeze wammwe muyomba gomanyi vidiyo ezivuma Museveni omanyi vidiyo eziwemula Museveni woba ng'olina obusunguyira nga gwe bavuma omukulembezeewo onoonya muntu mutema na Jambiya owemula bazadde bo owemula famire ye kati ate Museveni gw'ovumira buli kiseera abaana n'omuvumira muhoozi n'omuvuma n'omuwemula ye olaba akuleka gw'olaba bakuvuma nga toyina mmundu n'oteekawo embeera bw'etyo onaasobola obukulembeze gwe bakuvumyeko katono olaga onyiize nnyo era bannange Lwama weesonyiwe pulezidenti waffe Museveni omanye emirundi gye mwakamuvuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 44 71 556 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga kusoma bubuwa tagana nga kokola okitegeera omuntu wo wala nakusinga emirundi 8 ku 8 mu 8 omuntu wo wala na womanyira wovuma ensonga lwaki nti nno omubeereyo ne mwasama abantu abasama era bampalo kati nga ggwe olwokuba nti nofunayoko ku busente ano sente zebakuwa bakuwa n'obusente butono nnyo bakuwa emitwalo 10 emitwalo 2 kati bali kuwa obukadde 10 tolyeyambulanga n'okweyambula gwelama kale nenkutunuulira nenyakitaawo na maama wo bakuzaala kubanga bakola loosi esinga okubeera kubanga ennene mu nsi bayinza okuba tebakola loosi nga ku mitwalo 10 gy'ofuna okwatako emitwalo nga 3 ku 4 n'osindikira bazaddeho bayinza okuba tebafuna loosi mu ekyo naye bazaala omuntu atasobola kugattako ku ggwanga kale ate wandibadde ogenda n'obeera mulimi kubanga ate obeera omulimi osobola okugattako ku ggwanga kuba Uganda tulina ebbula ly'emmere abantu